bayita bannugu bantoni ba wano abatambuza ebigere ng'ente babuulire kwasamana ku komentinga bitabakwatako kiti mwewumuzeeko tuli mu kaseera kakuzza abaana ku masomero sooka omanye ennaku yo namwe mbatumiddeko abali mu kusolonza amabugo naye nga n'omwana wo tomanyi essomero lyasomerako lirina standard bate lirina standard bakadama muddemu ku magezi mumanye ennaku yammwe wano nga kadama yafudde teri muntu asobola kuvaayo kulumirirwa obola abakola bu live mbwe simanyi basolonza ssente bakola ki wano nga tetulabangako muntu yenna yali akoze live nga asolonkeza kadama afiridde mu kiyumba kadama mmwe mufe kubibakwatako kubanga mmwe newe mufa mulinga mmese teri abalumirirwa ati mwetale nga mulekamu aliwo omusaayi ne bajja ne balinnya emotoka yange ne bagiyiwa ndabirwamu naye nga bannoonya nga balina amayinja balina n'ebiso abatolosi ne bakwata wiiki yange ne bagikumako omuliro omolutalo lwona lulabo lwa wiigi baali banzise mase nalwa mazima kituufu kulw'omutima gwange omulungi nebamwemba ku lusozi mponya okufa okitegeera kubanga baali baagala kubba waleti omwali ssente amasimu na buli kimu ne bakwata obusungu ne babumalira ku wiigi ne bagikumako omuliro ne boogera ebigambo ebiwanvu n'ebimpi naye ng'omuntu eyali mu lukwe ke kabinda akatesitesi okuli omugenzi essaawa zino n'abalala mazima maze nadde ewaka nemala ennaku 3 wakitiibwa Allah nansitira nanzija mu Saudi Arabia kati bo baserebulating engeri gye basindikira amagye naye Katonda bwatyo bwe yali akiteeseteese nanfulumya Saudi nga ndi mulamu mwebaza atandise okubakomezawo mu keesi mugenda kiwulira mujja kukkiriza nti Katonda gyali mwejjemu emitima egyefutwa emitima egy'obutaagaliza n'obukyayi nze obukyayi abatolosi b'e Saudi Arabia bwe mwanteekako nsaba Allah mwenna abakomezeewo mu keesi mazima tuli balalu naye tetuli balalu jasi tebamanyi bye tuyitamu behind the camera bw'ovanga ku muntu okujja n'asala mu maaso g'emmotoka yo kuba Saudi Arabia ejjudde amateeka naye ng'alina ekiso ayagala kikufumita bufumisa akutte naye nga muna Uganda tolina tuwamukola okulagamba bugambi kino kino ekikazi kitwewaninako twakola ebyono byabyashagala tebiriimu ssente kino kimazi kirabika kyetundamu kukutu leka tukitte tukijjewo yamuutira future kubanga omugenzi contract ye yali yagwako naye ku lw'amasanyu amangi n'ebijujjulu byabaddemu teyalowooza nakuddaka kulaba ku mukyala we n'omwana we omwana yaleka muto era omwana agenda kukula nga talabye taata we naye singa contract ye we yagwerako mu mwezi gw'okuna yagenda n'alaba ku mwana we Allah yandituse okumujjulula ng'omwana asobola okugamba nti naliko ne taata wange okitegeera baganda bange fetugenda kwogera dda bit of facts kino Katonda bw'aba akirese tugenda kikozesa ng'ekyokulabirako eri yanga generation esigadde emabega mufunemu ekyokuyiga mu nsi muno tali musajja agenda kusinga kubonaabona ng'omusajja alekawo omusaayi gwe oba omusajja alekuulira famire ye nga yakera ku makya nakkiriza okuwasa oba n'afunisa omwana w'omuntu olubuto ono omukyala singa babadde bali separated n'omwami we era bandivuddeyo ne batugamba nti maama w'omwana we naye essaawa zino ye nnamwandu aliwo kiraga nti these people they have been together. Girlfriend wa Kapeesa kirabika alina ebisiraani ku myaka 22 gyokka n'ofuuka nnamwandu. Okufa kwa Kapeesa kwansanyusizza era mwabali Saudi Arabia bagenda kuzza omu ku omu mu keesi. Byebyo ebimu ku bigambo bya Donasiya byembadde mpitayita n'endaba ayogedde ebigambo bingi nnyo nga okiwulira, so byonna sijja bireeta wano olw'ensonga nze ndi muntu mukulu nina amagezi.
naye sewunyiza nnyo olw'ensonga ffenna tukimanyi nti Asiya musiru talina magezi, but I thought nti ne oba tolina magezi at least obeeramu ne sense of humor, obeeramu n'ak'obuntu ng'omukyala. Okitegeera, njagala okubyemu akafaananyi gwe Doni, oli mukyala ozaala, maama wa Kapeesa kikyawulira, omuwala yabadde girlfriend wa Kapeesa kiki kyawulira Doni. Ebyo byonna ng'obitadde ku mabbali, Asiya nze message yange eri emu gy'oli, ne w'onaagenda wa wekinaaba nga Katonda agenda kusasula, niwe kinaaba tekyapeninze ku ggwe kijja kwapeninga ku baana bo, wekinaaba tekyapeninze ku baana bo kijja kwapeninga ku bazzukulu bo. Naye nga kyemmanyi Katonda buli kimu, buli maziga g'okabizza omuntu yenna, buli akantu kanaabakira katono bwe kati, wallahi billah ojja kasasulira insha Allah, ojja kusasulira. Naye nga twandibale tusuubira, simanyi oba content yabula, simanyi, naye nga mwabava ne muŋŋamba agamba ku mukyalawo, gamba ku mukyalawo, gamba ku mukyalawo, simusobola kumugambako, byagaana. Bwe liba ddagala lyagaana okukola mumpe eddala, byagaana. Mulekerawo okubeera nga muŋŋamba gamba ku mukyalawo, gamba ku mukyalawo. Nagezaako buli kimu kyagaana. Kati mwagala nkole ntya? Buli kimu nakigezaako byagaana. Kati bwe nga nagezaako ng'omusajja ne bigaana, mwagala nkole ntya? Sirina ngeri gye nsobola, baba waliwo wanga waliwo omusajja asobola annyambeko, naye nze wange byagaana. Naye before nga tebinasooka kugaana, kubanga omuzungu agamba never fail to try. Bananga Abaganda temwagala kugambwako, temwagala kugambwako Abaganda. Kyovola Mukama Katonda tagaana kubawa mukisa gufuga ensi eno, nze mbabuulidde tali gubawa, kubanga muli bananfuusi, muyina emitima egyeffutwa, mwefuula abalumizibwa ennyo okusinga bannaamwe abalala. Kati famire yatu mwino Abanyankole b'Abanyonda tebalina mitima, naye mulaba bwe kiruma. Omanye no media yakubala oli ayinza n'atula wansi n'agamba naye Asiya ekyo kirina omutima omubi. Mukwano mwabadde baselebrating olwatu mwino, temulina mitima mibi, temugirina, ejamwe emirungi nnyo. Mwabadde mulina kuselebrating okufa kwa Tumwinwe nga temwagala mubagambeko. Kati nabadde ntudde wange nengamba naye babino ebintu mbikolere ki?